kubanga abwe mbagambye tinaku z'omwezi leero 22 ogw'omunaana 2024 taata wange Fred Nkwangu musomesi Nawuba yafunye ataaka n'akutukirawo ne tumuziika ku Lwokubiri. Ate ku Lwokusatu best friend wange eyanibadde nga best man wange OB wange master wa Kibuli Haji Badiru Sembajjwe Sennoga naye n'afiira Mulago mu Cancer Institute. Twamuziise muti ku Lwokutaano mu Bbuto wali Kizira Nnyama. Kati obwongo bunyiikaavu katawadda simuwadde budde ate nga nange ng'omuntu nina ebisoomoozo ebindawaanya ebisijja kugamba kino na kino na kiri. Kale essomo saasobodde ate nga ne mukyala wange Mumbejja Nasiwa eri ekalege ate nga naye mulwadde. Kati ekyo nakyo ekibeera nga mu nsi ntagalanga ayingiza obuyana naye mukkirize neeyongereyo n'ebibuuzo kubanga nabyo bibuuzo naye olw'ebibuuzo bye mwampa ebyambulako naye mbinoonyezza empapula we byalaga sibiraba. Naye kaŋŋende ne Natasha Erweru kiki ekisunguwaza omuntu awatali nsonga? Ebiseera ebisinga obungi bw'obeera emmandwa nazo zireetera obusungu. Emmandwa zireetera omuntu obusungu naddala emmandwa eyakitemu era kyovulaba oli akwata akantu katono nnyo n'akwata effumu oba ekiso natta omuntu. Olw'omusambwa ogwo gwakitema omumbowa wa Kabaka Bulamu Walumbe Ttanda. Ne Nabuzaana akambuwaza. Nabuzaana akambuwaza nnyo bw'oba nga oli mukyala. Fe abasajja amayembe gatukambuwaza nnyo n'obeera nga oboggola bubogozi nga nze bwe mboggola gamba ndi mukambwe ate ddala nga kuki kijja buzzi ng'owuya toyagala kwogera na muntu oyagala kusirika toyagala bikutaataaganya. Ekyo Natasha Erweero kuddeyo olubaale ng'abanja kati omukoze ebyo byonna abireeta. Nasaka e Masaka gamba yabuuza ndoota omugenzi kitange ng'ajjidde mu mpale ennyimpi ng'ali n'ensawo bwe nagimuggyako n'ayingira mu kisenge. Taata bw'abanga yafa jjukira nti emmandwa ya Walumbe ekubanja ye yamutta. Ekisooka okiteeke Beeyayuni wa maayi buli lwolota mukaddewo nga yafa tegeera nti Walumbe Ttanda yaloosa ebijja abafu emirambo. Ekyokubiri kitegeere nti oliko lubaale wa kika. Taata oba jjajja omuntu gwa kika kyo taatawo. Ekyokusatu kitegeere nti lubaale bw'abeera nga wa kika taata anjije ne mutikkula ensawo niye n'agenda mu kisenge tegeera nti baamusimbako eddagala. Taatawo aliko eddagala eryetaaga okumusimulako. Ekyokuna bw'oloota omuntu mu mbeera eyo jjukira nti taata musajja muzimu, musajja gwe gukubanja gwe gujjidde mu kifaananyi kyajja taata era ogwo omuzimu gufaananya amannya taata. Taata baamubbulamu ye akubanja era gwagala ogwambaze ekifundikwa n'empale y'omuzimu kubanga jjidde mu mpale nnyimpi. Ekyokutaano ennyumba ya taata ani agibeeramu? Taata bwe yafa ani yamusikira? Era mufuna obudde nga gwe omwana n'ogenda n'osulako oyo bw'eba yagwa bagikubanja ennyumba ogizzeewo.
bannanga abantu mugenda ne musuula ennyumba z'abazadde bammwe ne muzimenya bumuteekawo ez'omulembe naye teri kintu kibi ng'ekyo. Mubonaabona ennyumba ya mukadde wo mugireke, ennyumba ya jjajjaawo girekeewo, mugiddaabirize, muzimbeewo mweyammwe oba mwagala ya matiribona. Tomanyi kye yasimba mu musingi. Omusajja oba omukazi ayinza okukubanja ennyumba eyo. Nze abaana baavudde, omukyala Wankima maama wange sijja mwogera linnya yavudde yiiri si Kamudaali e Masaka ekigwa ky'Abakatuliki bakiyita batya ekyo Vira Maria naye mwenyina olumbe lumuluma atuuka ekiseera n'asanguka. Naye bwe namubuuzizza nga mbuuza babonaabona tiye taata mwamuziikawa, ti taata yafa tetwalaba ku jjajja bonna baafa ne baganda be, taata ye yasembayo ate naffe afa nga bato. Kale ekibanja ekyo yali afa akitunze, maama waffe n'akinunula, maama n'agenda, taata ali omu mu bikabyo timulimu ennyumba tinedda tyani akuumawo twakireka eyo Evviira ekyalo yakyogedde. Nimugamba ekyo kibakubya omulenzi agenda azimbemu ennyumba ne bwe neba kiwikimu eki emu emizimu ekibanja eva n'akitwala munaayogera muki gweoli mwana wa buwala oli mulenzi naye ekyo kati azadde abazzukulu banaabeerawo ye bijja olaba accessibility y'okuteekako eddagala olaba bweri 100%. Tewali akuuma olaba babiteeka wetusula oba gwe wookolera omunajja n'ayiwawo eddagala oba n'akusuulira ebyawongo ng'osulawo. Naye ekibanja ekirimu ebijja bya kitaawo nga temusula tewali wadde akayumba gwolowooza omuntu yakola atya teyeegazanyiza okwo n'aserera okwo n'alugera okwo. Bannange ennyumba ebibanja by'abajjajjammwe temubitunda, ebibanja by'abakadde bammwe temubitunda. Muzimbeewo ennyumba waakiri ey'ekijja bw'ebanga enkadde weeri mugirongoose. Netolaba abo ba Teacher Badru abadde master wa Kibuliddemo ewa bwe tubaziika ennyumba ya jjajjaabwe weeri yamutunda nkwakwa baagiddaabiriza bulungi era mayiti mwe twagiteeka okuva ekibuli kusomye mweyasiiba nga nnyumba erabika bulungi be Bahaaji Magala ekireka nnyumba yakijja ennyumba naye nga mutunda nkwakwa Haaji aliwo ali myaka 91 akyasigaddewo gwolwo ennyumba ya kitaawe bayinkana ki be balina nnyini ttaka ly'akatale kano ekireka ebe nakawa nawa ne ku nkulungo waggulu wa BMK we yazimba wonna waliwo abamutunda nkwakwa. Naye bannange mukuume ennyumba ey'ekijja nga yakitiibwa kebenga gw'ogiraba nti tegwanidde ku mulembe gwe girekeewo mugiddaabiriza ebeerewo mwe muzimbewo yammwe y'amatiribona ge mwagala. Abaana nabazikolagati ennyumba ya jjajjaffe ennyumba y'abajjajja maama ekijja bwe kibeera nga kikadde mutema kiteme kiveewo y'abakadde batte eyo efuuse habi mu Uganda. Buli kintu ekikadde tetukyakuuma bikadde naye eri ebuzungu abantu bakuuma ebijjukizo. Oli n'alaba ennyumba enkadde n'aja bwetu bwe yali mmotoka nkadde bwe yali gaali nkadde ne babikuuma okujjukirirako. Ffe lwaki nnyumba z'abakadde baffe tetuzirekaawo? Mukama bw'aba akuwadde obulamu n'abawa obusobozi mugiddaabirize mugirekeyo nga bwe yali mwe muzimbeewo eyammwe. Kati naawe kye bakugamba era mufune obudde ogende osuleyo okwo. Ekiretedde ebintu bino kwezunguwaza
Butuli bazungu nnyo toli muzungu teri ali ne bw'olyogera oluzungu n'olufukumula n'olumalayo toli ne bw'olisaba okuva ku makya n'osala okuva ku makya togenda kufuuka muwarabu oba togenda kufuuka muromu oba togenda kufuuka mungereza era ojja kukakkana era ozzeeyo mu buddugavu. Mukuume ebintu by'abakadde bammwe. Tomanyi kyali mu nnyumba eyo. Emiti gy'omu luggya ne mugisala mikadde omukadde battamutte ye bw'ogujja ewoziza omanyi omusajja yasimba omuyembe gwo ogwa ssejjembe ekiri wansi awo. Abasajja bano baalinanga n'abakyala abo baasimbanga emiti gyabwe ne bakkalizaako amaanyi gaabwe. Omwana ajja mu lugjawo naga nagenzeko mu kyalo empewo ne zimufuuwako n'addayo eka n'akola emiti mugisaze mutunze. Osanze omukoko oyo gwa myaka 3 gw'ogusaze oyagala kufuna ssente muvula oyagala gusalamu mbaawo. Osanze muwafu tomanyi jjajja balwasimbanga emiwafu egyo nga kuliko ensonga okukakanyirizaako ebitambo byaffe ne mugula ettaka ne muzaala abaana ne muwangaala olwa miwafu n'owangalanga miwafu naye mugisaze. Mwe mulowooza nti Uganda mu Buganda mwe mugitandise era ejja kukoma ku ggwe ekitasoboka. That is impossible. Ffe tuli bagenyi ku nsi teriyo mu kika era bamanyo era ffe tubirabangako ewaffe mu kika kyammwe Lubaalo ali visible nti omuli awo nti awo waffe walinga wakatandaalo tiwakalabako aba akulimba gwe Lubaale gwe gwaluma era gwoloota bino embeerayo. Omusajja omukulu nganze nga waakatolina n'onywa eddagala nga waakapepepe. Omukyala tozaalanga ku mwana teri kirumanga butazaala ku mwana. Buli musajja gw'oyagala n'abulwa amaanyi agakuzaalamu omwana. Bibaawo ensonga weewaawo eddogo libeerawo naye ate eddogo lina we likoma. Maanyi ga miti tegaggwayo. Akuloza akulogesa middo na miti era n'abajja okuvumula era akulogesa avumuza middo naki naye Lubaale ayinza okukuluma nga lwa nnyumba eno ng'omuzimu gw'oguddaga njagala ennyumba yange nze bajjaawo naga ndi webale tusomesa naye tuli bubi twagala gye omuzimu ne gw'omatukayo nze baasuula ebyange nyumba yange basooke bagizzeewo ndyoke njogera ebyange era bannyambaze nga tebanayogera basooke sirina kifundikwa. Ddala osikira otya omuntu nga wasikira kitaawo oba jjajjaawo ekifundikwa nga tokirina? Bw'akoma onoofuna otya ssente koobe nga wali lubuga gwe nannyini nsonga gwe watambulizibwako okukola omikolo gy'okumalaalo n'ofumbira n'abaana n'ogamba nti nze nasika ndi muto. Bw'okuze mukazi wattu ebifundikwa ebyo okizizaawo ogenze w'omusajja omukulu Kawumpuli Muwanga bamweyana nabuzaana n'akuddizaawo ekifundikwa ekyo. Era byenkola sibitegeera. Omwami wange yasinga obwenzi omwami bwantuukako amaanyi ne gabula lwakitaawe abaana benzaala tebampulira teri annyamba. Ebifundikwa bye wasikira biri luddawa? Mwagala obuyinza era nze nasikira olujja era ekifundikwa ky'olujja kiri luddawa? Ne bonosaako bugalubindi ne bonosaako ekifundikwa kye wasikira kiri luddawa? Bw'oba lubuga kiri luddawa? Era nze ndi mulokole era nze ndi muki sambala mbugo olubugo lugoyi ate lumuli amaanyi. Gwe ne bw'onooyambala amasuuti nga gennyambala upu teriyo mu mpewo eyinza kujja n'ekugamba nze muzzukulu wange ampuliriza nti nze muzzukulu nguliraayo Benz, muzzukulu nze nguliraayo Gomez, muzzukulu nze ngulira ekitanda ekya Vono. Ye kugamba ekifundikwa kyange njagala kunnyambaza era ekusaba bifundikwa mikalabanda muggo ntebe yaago
Kikyasaba ate teri asaba kitaaliwo bw'abazze bajjero generation zize zibeerawo ze zaabyonoona ye agamba kuzzaawo bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaaka era bwe kiriba emirembe n'emirembe. Jjajja bw'aba yaleka nsuwa ye ettogero lyayagala ne mwavuwala obusajja ne bufa abakazi ne muzibikira wansi ttogero lya jjajja. Oli Munyankole emiti gya jjajjaawo mwagisala amayirikiti gye muyite ekiko eriyenje mubijjeewo mweyita bannaddiini mbuwambu tebiriiyo ente ya kaliisa ne mugijjawo ez'abajenzi ne muzijjawo muli balundi temwagala kukakasa nti muli balundi ebintu jjajjo babakubanga obusugu ogundi bwabwe nakuba butadooba bwabwe obulekuleku bwabwe obusabo bwabwe obw'essubi ne baweza zinya bingi zaabwe tugwowe weyita mu Muganda aye nga toli Muganda. Jjajja bwakuluma akuloosa era olina bikola kinako kobenga babazaalira wano taatawo kababenga bamuzaalira wano empewo ziba zikuluma ze Burundi oba ze Rwanda oba ze Congo ne bonoba ina amannya ag'ekikana kiti go Kivumbi nga bajjajjabo baba bali balundi mpewo zaagala zikola kirundi. Bannange muzeewo ebintu by'abakadde nammwe abaana bye musikidde mu bikuume gw'osikira musaayi si bya bugagga bya mufu si kubitunda kubigabana. Ate abaana abawala muyitirizza ennyaka janja era ze ntunde omugabo gwa kitange nze ngende ewange n'otunda osaze ettaka lya kitammwe muligabanyizza mulitunze ozinywedde ne balo enkya ogenda kwawukana ne balo n'abaana ate bw'ofa ng'ojja ozungira eno mu kika nti omusika wange mwana wa mwannyinaze kati oyo omusika agenda okusikira alisangawo ki obitunze obimazeewo. Ate obuzimu obwo buto abantu abatunze ebintu bitalina teri atunda ttaka n'afuna kyabugagga era ziggweramu awo kuwasa kufumbirwa nga bazibba ne bw'onooba okoze otya. Mukuume ebintu by'abajjajja mmwe mukuume ebintu by'abakitammwe sente tekkutika ate teri atunda kintu kya mufu n'akiganyulwamu taliiyo. Bw'abanga gyali jankuwa emitwalo 10 nti kikino natunda ekintu kya kitange okujjako nga yakikuwa mu bulamu naye nti afudde nti ogabane lyettemu eririwo kati oza lwaki abantu betta emizimu gino gikomawo ne gibatta nemandika okwetta mutunze ebyago nze nange ngenda kubatta agawalahi nja kubatta oba ndeseewo kitanda kyange mukikuume si kukitunda. Ne bwe munanteekako eddagala era nja kuyita nja kuwaguza wajja beerawo omugezi alinzijjako eddagala ndyoke mba kukunkumule mwenna ate ekika kyonna nkimalewo mutunze ebyange obitunda oti omanyi kati wuno nzunga giro bannange beeri bali mu nsiko bali mu bisenge beegimusa nze nembukana na bibuuzo byamu enkyanga otunda okantu kange okatunda ngaani gula ebibyo twetundire. Abantu muyitirizza naye ekintu kino kinene nasaka mwekube mu ttooki. Ampuliriza ali ku Metro Former Kyene Katonyeze munana nkyali Ssemonga Kivumbi bantu balamu ennaku z'omwezi 22 ogw'omunaana 2024 musisezzana ndoota omukulu w'essiga n'omuggo nange nga nkutte omuggo nga ndagira okuzimba enju ku kijja. Owulira ekibuuzo kino bwe kiddamu na kiri kyenvuddemu olina obukulu ku ssiga era ow'essiga yagenda okusumika
era akuwambaza ebintu bino nga nze bwe nina jjajja wange Sonko Kinumbu akulira omutima omutuba waffe ogwo bwe twabadde naye nga tuziika taata w'Olunyiriri Fred Lutaye Kavumba. Taata nkutumidde, jjajja nkutumidde nnyo era wansanyusizza nnyo ate onjagala nnyo. Kati baga ow'essiga yalina okusumika ekitegeeza nti oli wa Lunyiriri. Alagira okuzimba ennyumba ku kijje Ssabo n'ekijje kya jjajja kino baakiziika bakyaliko ennyumba. Kiyinza okuba nga jjajja ono nga yaziikibwa ku ssiga nga gwe muzimu ogukubonyaabonya so nga ate weeri era ogasonga weeri olaba obuvunaanyizibwa obwo ennyumba ya Lubaale weeri ekiggwa ky'okusiga. Ndoota nnyambadde enkofiira emmyufu ng'eya Muzeeyi Museveni ne jaketi emmyufu n'essaati enzirugavu. Tolaba nti baagala bakwambaze? Bamweyana ayagala ebibye, Kiwanuka ayagala ebibye, jaketi emmyufu eba ya Kiwanuka, enkofiira emmyufu ng'eya Muzeeyi Museveni okujjako ey'Abasiraamu oyo ndawula. Kati uba kugamba Samira Lubaale gw'olina wasiga era ebisulo bijja kukuba mubiri gwonna, omugongo gukulume, endira zikulume, obwavu bukulume, oyayuye obejjagale, alusa zikulume, ofukeefuke nga weerabire osumagire otulo tukubule nga buli kyokola kifa, nga n'omukazi awaka okuwa ku bisoobooza lutalo bakugerera bugerezi nga bogerera akabuzi akatendi kalimu okufa amakebe tikayonka nnyo akajjeeko kalimu okufa amata. Munange ono musisezana oli munene guno omuzimu gw'olina gwa kusiga naye buvunaanyizibwa ki jjajjawo bwe yakola era ajja kwogera ku mutwe gwo. Senfuka Mavini ndoota omukyala mu muti gwa ffene oluusi nga ndi ku muwafu nga eddoboozi liŋŋamba nti kinene nnyumba. Oluusi ndoota Sonko ku kitooke n'omukazi ampa ekibbo omuli ebbanda nti olino kinene nnyumba. Kati kino ekintu kiri self-explanatory. Olina omuzimu mukyala era yaziikibwa wansi wa ffene. Akugamba nti ekitambo kye ayina ebitambo ebikazi bibiri, ebitambo ebisajja bibiri. Omuntu osobola n'okuba ne kinene nnyumba ebisukka mu bitaano, kisinziira ku mizimu. Kati akugambye nti waliwo eky'omumuwafu nga kiwangibwa mu muwafu. Akatabi ke ku muwafu ke tuwagulamu kituli nga bw'olaba giraasi mwawangibwa ne kawoolebwa bulungi. Lyala kugaidde oziri nzi eyo kinene nnyumba musamiro ojja kusera bw'otuukole. Era ojja kwebaka ku bisolo, webake ku bwana bwo. Ogugumuka ekintu kikutuge mu buliri, omekete amannyo oli obutakuluza, weerootolere, weemazise. Obusajja bugaana okugejja nga bukugwokula naye nga gwe bukoggoka. Era n'ogamba nti oluusi ndoota Sonko ku kitooke, omukyala ng'ampa ekibbo omuli ebbanda nti oyo kinene nnyumba, era ekinene nnyumba ow'ebbanda naye oli wa mumuwafu ono tumuwanga mu mabanda. Kintu kitegeerekeka. Kati Sonko jjajja akugamba nti kinene nnyumba ono yagendangamu ono ow'omubanda egundi ekkovu nga lirina Sonko nga liri ku kitooke, akakovu akatono kalina Sonko kagendamu bwe tuba tumuwanga. Senfuka Mavini munnange bye olina kinene nnyumba wa mirundi ebiri, ow'omumuwafu n'ow'omubanda. Naye omubanda agendamu ennyota ey'Esonko, ekkovu eririko Sonko eri ku kitooke. Kati owa waggulu eri
ye n'agenda mu n'awangibwa mu muwafu n'agendako ne kovu era mwagendangamu n'ensigo ya ffene mufune. Ab'ekika baloga bulozi Lubaale tebaagala kumusamira. Olaba ne bassaalongo abaana baabwe si basibe. Ndi mwavu nkole ntya Lubaale nnuma okumusamira. Kati munnange gakuweebwa munno samira wekka. Noonya ku bantu abamanyi ensonga gw'otandike. Olaba tusiba balongo bajjajjaffe. Nze waliwo abalongo abaali banzita nze nabagamba jjajjange yafa 1886 naye ng'ate abalongo abaaliwo bebayonoona ba 1600 neeyo bannuma ate ne mbasiba nga sibamanyi ba mu 1600 n'obazzaawo ye Lubaale akuluma kuzzaawo ekyo naba n'obasiba. Osobola ng'ogenda Bwaki buli mwaka ng'okolako omuteeko gumu. Osobola. Era tati sente za Lubaale. Lubaale tayinza kukussa bwavu ng'olina amagezi. Lubaale bw'olaba akussa obwavu ng'omanya nti oli musiru. Lubaale ng'akussa obwavu manya nti oli musiru. Era tulina n'enjogera egamba Lubaale takwata musiru. Lubaale gw'olimba ne tulya emmwanyi n'oteekawo ekigombe jjajja nzikiriza mpa obusobozi mbeere omulamu nfune sente nja kujja ebweru. Lubaale nakkiriza. Lubaale gw'ogenda n'okuba ekigali ku kitooke n'omugamba jjajja sirina sente naye jjajja nzikiriza. Ekitooke kino kye tusimbye kwe kujja okuva embidde eno mwe mujja okuva omwenge gwe n'abawanga. Lubaale mumpe sente mbakole. Nakkiriza. Ne bw'oba tolina sente zigula mbuzi n'okuba akakondo ku mutaka weeti enkondo n'ogenda oleeta omuguwa oguvudde ku mbuzi Waakiri mu Lufula n'ogusibako n'omugajjajja embuzi yammwe eno mumpe obusobozi nja kukola munsumulule. Lubaale tayinza butakuwa. Bw'aba asaba nte n'oleeta empumubulo oyitako obugere n'ogiteekawo n'ogisiba okwo era Lubaale akuwa. Bw'aba akubanja ggaali n'okola eggaali eyeefu ey'abaana abato n'oddira olumuli n'osibako amayembe bwe gati n'akati bwe kati kakulosi nga kasaalaba nti eno y'eggaali n'ogiteekawo. Lubaale tayinza butakuwa. Lubaale ng'akuluma kumujja bwe tayinza ggaali era akuttaamu akuwa breathing space. Kababe balongo nga bakuluma bannange n'ofuna ekibbo akabbo n'oteekamu olweza n'ebbombo n'ensimbi eŋŋanda 18 ne bw'oteekamu siringi 2 bwe biti mugamba nti mugenda mukya nnyanja siringi 2 n'ovunama nti jjajja n'okola n'akanyenyenkule n'okassaamu akakalu n'okasiiga omuzigo ti baalo abalongo be waffe bonna abazaale n'abatali nzikiriza mukakkane nja kubawa n'ofuna nuwuziza nabbubi n'ozinaabako n'otafuna sente zisiba balongo. Ddala bakinene bannuma nenemu okukwata omuno gwa muwogo n'engwokya n'ejjirimu bwe riti n'obunyama obutono bwe buti n'enja obufi 9 ku buti obukalu obwekaziza obwo mu mwanyi n'entuka n'eŋŋenda n'enfugamira ku kiswa n'enneegayirya jjajja. Bakinene bonna bakakkane nti akuwa okulya akuwa obwami akuwa kulya. Bajjajjange nze ndi muzzukulu sina kyemmanyi naye obwavu bunzita munsumulule. Abaasooka be baayonoona wadde omuggo teguba gwa nalonda guba gwa natema. Nange nze omu ku bazzukulu abava mu baana baayonoona naye nze ndi mwetegefu okubakola ku kiswa ne bwe kiba kifulufu ne bwe kiba kiraba jjajja n'ogabula mu mpampagama n'ogamba nkugambye nti Lubaale aluma muki musiru.
ate kati akyatuluma nnyo kubanga n'ebiswa byonna bina tubitaddemu tubisambye mu buloka tutunzeewo tutunze emiti tugisaze gye bina ne mujagala nakkaaba bukaabi sengende kawempe ndooto wa booda ng'abuuza Hajati Kalibbala n'andagirira ng'akutte ekiveera bbuli omuli ffene capati n'ensanga n'ensanga jjajja mukyala ne mange jjajja n'atuula mu bibatu n'atuula mu by'engalo zange. Bakugamba omuzimu gw'olina mu siraamu gwagala ogwambazi era baagusimbako eddagala kye bakulaga baagala oziguggyeko eddagala lino naye nga ona ne lubaale wa jjajja mukyala eno azaala nnyoko bino mukwano gwange atuhayirwe ayitanga wayituhayirwe sengendo ndawula muwe ebibye era ogabule endawula ogabule ne bamweyana jjajja era ono n'agamba nti semande zirobwe ndoota omukyala wange mu maaso nga ndiko walako nensanyuka nnyo ng'alina omwana muwala gwakutte ku mukono bwe nabatuuseeko n'awanvuwa mukono okunkwatako n'entya nnyo n'empoogana n'omuzimu omukyala gwali gunnaalongo gwagala ogwambaze gwe gujjira muli kifaananyi kya mukyalawo omuzimu gw'olina era gwakolanga gujja kulemesa omukyala Saalongo Kalule ekireka bbira ndoota nnyo pasita Kakande munnange pasita emmanda etambuliramu bapasita ababuulizi b'enjiri abeera Kawumpuli Serukeera omusomesa Kawumpuli yaloosa bapasita bw'oloota ba reverend abeera Muwanga bw'oloota ba bishop bapaapa Kiwanuka ebintu bino biwandiika dde mu katabo ebintu by'embuyaga bapasita abeera Kawumpuli omusomesa w'ensi Muwanga aloosa ba reverend ne kola ne bafather ne ba bishop ne papa Kiwanuka Bukko Mayanja Fahadi Nsangi ndoota tuline ne mukyala ebwayise nampa ekiveera ekiddugavu nenkavuga ku kagaali okutuusa ewa taate kazo nga gye nali nzaalibwa n'avaayo ne kataba era genda osamire muzimu mukyala gwagala n'eggaali yaagwo era gwalina amakayi kazo mwagatunda omuzimu guno gwalina ne kasowole waako ke kaana akalenzi Zakariya Kiwanuka Kawanda lwaki ensangi zino abasawo battima ba mululu balogaloga nnyo bannaabwe ekyo kiri kyavadde eri Katonda abantu ab'ettima tebabulamu ne si bonna era senga bonna baali bisenga tuvumuka ogende omusawo ng'oli mulwadde bakuloze n'akujjanjaba n'abyemyoyo ebibi naawe olaba mulimu olaba n'abasirikale mulimu omusirikale agaana okukuba omuntu mwaki temumukuba ng'omutima gwe muzadde ate eriyo omubi yeeyagala kuttirawo kukuba kusamba busambi olaba nkoko ezikwata obwana nebabona n'ebusojolwa n'ebutta gw'obuzaale kojjange Vincent Segawa yayimba nti omuntu ow'omutima omubi azaalibwa nagwo olaba n'enkoko etakula obuwuka mu ssanja agiwa obutwa ab'ettima gye bali naye ng'ate beerabidde nti nabo bajja kufa attisa munne ekikatala naye alifa ekitala kubanga era si gwe oba osoose okukola omulimu ogwo nze tolaba nti ndi wano ku metro nkola sinze nasookawo ku metro wano waliwo abaaliwo ate nenkyalwaleero oba enkyanvaawo ate omulala era abeerewo ekyo kyetwerabidde naye ate nga Mukama Katonda tayagala bikolwa bibi ffenna tuli bantu be okuloga kibi
okutta kibi naye ng'ekyo kyonna kyonna ekireeta ekyo bujja envi abantu balina obujja balina obujja ate abala babeerako n'obuzimu obulogu nga kamwambala nga jjajjaawe alina kajjajjayo kaali kalogu oba kafiira ku kuba oba bakabbe buno nga boolaba obubbi bwe babbye bodaboda ne bamukwala ne bamutta ne bamwokya obuzimu ng'ebwo bwe budda ku abo ne kadda ne kabeera ku oyo nako kalooza kalina kukola ki omuntu n'akola n'akwata gundi n'afumita natta wa bodaboda n'amukuba akayondo piipiki n'agitwala gw'olowooza omuntu oyo bw'afa bwa muzimu gwe bwe gudda olowooza akola alina kukola biki era ebyo naye abasawo abalungi be basinga n'obungi bavumula abantu ne bawona n'ogendayo nagamba olubaale yakuluma kale leeta kino tumuwongerere lubaale nakkakkana n'abalogo gye bali ate abalogo bafa bulo bakugamba ni Masaka eri walingawo omusajja bamutanga Kasimoni ne Kanusu nga balogo bazibu naye bakyaliwo balina n'empaka ezabawakanya nti zo nsinze namalogo ne balwanira ne bakola firimu ekyalo nekinyanyama nekimalya bakyaliwo twalina bboa ekyaggwe wali enangunga ye ate ng'osula ekakajjo twalina maliboola yali mukyala muziba bwati ng'ogenda bugenzi nti gundi yankoze bwe tiyagala kumutta nga akuwa kijanjalo nga mukisimba nga kimera olubwatuka ku lunaku wano eri nga basima maliboola akyaliwo abadde kakajjo ebweyogere maliboola twalina Seruwaji ennyanja wane Bukeerere Seruwaji ng'okumwepangirako akusindikira kanyonyi olaba kanyonyi nga kajja kakutomera nga gw'owedde akyaliwo ekitwagana okumanya nti mu nsi muno tuli bagenyi ne bw'oba ng'oli mulogo sooka olowooze nti gwe ngenda okutta mulesaaki atalina baana nze sirina baana senga gwe bakikoze ggwe Simyoni yaloga Isirayiri abaana ba Isirayiri emyaka 7 abaana ba Isirayiri ne beegayirira Mukama Katonda Simyoni nga ababonyaabwe ne Simyoni ali luddawa taliiko na malaalo ebyo Zakariya Kiwanuka ekawanda noza nkuze mumne babu ekisooka akazimu abaeka ayambala akazimu ak'obuloko ebyo obulala bujja n'ebyenfuna looza tukwenda kufuna ssente mbuto gwe gwogenda okufuna ssente ogaggawale ssente tekkutika teri azimali n'abalina amakolero amangi mu Uganda bemumanyi era bakyayagala ne bodaboda bazisolooza ne bodaboda bazisolooza n'obutale babusolooza naye nga balina amabanka balina ki naye ate era nga byonna bya ku nsi Mukama bwakuyita byonna bigenda ettaka wooli oba ennyumba woosula waaliwo eyasookawo naye kati gwoli ate naawe ojja kufa ogende nange wendi waaliwo nnyini era nja kufa nazaalibwa nga ndaba taata wange Kiwanuka Samwiri yali musajja muyonjo nga muwanvu Kiwanuka Samwiri bantu balamu ng'akaabya abakazi nga bamwagala olw'obuyonjo ng'ayambala kawunda suuti n'amasuuli kawunda suuti engatto zishapi ne ziskiba vesipera ng'enyiriranga musobo mugulu n'emmotoka ze abakazi nga bakayanira nga banika n'okweroga Kiwanuka abaagaleko naye tata takyaliwo kitange takyaliwo jjajja wange bantu balamu yasooka ye muddugavu musawo muddugavu yasooka mu mulago nga wasubi okukebera omusaayi mulabu yali musajja muwanvu nga mweru lwadagada tulaba ku bifaananyi teri ku nsi tekulemerwa ne bw'onookola ekibi ku munno tekirina ebyo byonna byakwewaga ku nsi kiringa ffe abasajja ogenda n'otabuka noweefuula owakabi ng'owulira oyagala oswakira yakwepiica owepiica edda oyinza okwepiikiza essaawa dakiika ezi ng'ekibadde kikuwaga kikuweddeko kati n'obulamu bw'ensi eno
era kyovula abantu tosalirawo mu busungu ate ebyensi tebikutika era ayina ennyingi ate ayagala era ekyo alulunkanira ekitono omusajja ow'abakazi abangi ate era yasiiga nga lulunkana ebyensi tebikutika sekyondwa ebukuya ndoota naabe eddagala linaabe jjajjaawo akulaga naye eddagala ki kyambadde Brian ndoota abakyala babiri nga baweesa abaana abato nga bwe bayimiridde mu luzzi munnange oliko omusambwa gwa Nnaalongo musambwa gw'alinanga oluzzi lwagwo naye nga gwa jjajja wakubiri mukyala gulina n'abalongo baagwo emisambwa omukazi oba baguyita Nalika oba baguyita ani naye nga Nnaalongo era ndowooza olaba enziziri ewaffe nnyingi nnyo zetwalinanga waffe twalinanga Nnaalongo Nnababirye twalina olwa Nakisanze Nnababirye ebyalo byalinanga enzizi Zinnaalongo Zinnababirye zaani nga kuliko emisambwa gyako kyebakulaga Kayigo Katosi abantu balokole mu kika batugamba ffe tubyeteekako ebyalubaale bampita Nansolo ku kyalo baleke omusiru takufuula musiru atalabangako bw'ati bw'alina okwogera era kyo nkibagamba bw'obeerako lubaale okyayibwa toyagalwa oyitibwa omusezi oyitibwa omulogo mawungo atategeera kubanga ate omusayidi endala batuufu kubanga gulubaale gw'omulaba gw'oloota ebyentiisa gwe biruma gwe gw'osiraana n'okwepiikya ne kukulema olina okukyayibwa era nabbi tayagalwa olowooza nabbi Muhammad ewaabwe gye yali baali bamwagala oba nabbi Isa Yesu baali tebamwagala teri ayagala musamize era n'omukazi teri ayinza kwanjula tibannange bataata mbasembaledde omusajja musawo omuganda taliiyo oba omukazi gwe mbaleteredde maama Fiina taliiyo basobola ono yinginiya mu UEB ono yinginiya ku airport naye eraga nti gwe mbaledde musawo muganda bw'oli gaggawala mu kika tabbo nga bananika okukuloga ab'ekika nti wabasiraanya lubaale n'akuwa nti wagula obusajja wagula amajiini olaba kivula nti omusamize tasaana kutta musamize munne tiwagula amajiini bw'osiraanya banno ye yalina lubaale waffe yamwezza essaawa eyo waabwe naye bwe wabagambanga okumusamira nga bakuvuma ti oli mulaalu ffe waffe tetubirabangako omusamize gw'otazaala era ogenda okubikola ng'onoonye ku mwana obeera mwavu buli kyokola okyayibwa toyagalwa ku kyalo bakuyita mulogo musezi olaba ne bw'ofa teri ayagala kukusabira era twebaza Ssaabakabona Jumba neko jange Ssentongo Lwajjali wali Ennyenje abayambye okukola ku enzikiriza y'Abaganda eyaffe y'abasamize n'ofa abasamize banno bagende bakusabira teri ayinza kujja n'akusabira nti olw'okuba kati nze nange kivumbi n'enfiira wa omusajja ali omusajja odini yagivaamu ani asabira oyo omusamize teri batukyawa teri akwagala era kyewe ngambira wano Burayo gundi Kayigo muweerera abaana bw'obanga jjajjawa kyakuwadde ssente ate munene baba bajjeewuwo emmotoka bazitintinga tebaagala kubalaba baagala kujjayo kawungeezi baagala kujjayo kiro baagala ew'omulogo obakoleko naye bw'omusanga ku ddeera during day tayagala kwakuyita oyo musamize oyo musawo naye ate nga muyimirizaawo ensi kyembagamba muweerera abaana singa Kayigo Mukama akuwa abaana 6 nga bw'ozadde n'obaweerera n'obagenda bafuna diguli bafuna emirimu olaba bwe bakwana emikwano emirungi ne bakuziika mu kitiibwa nti omusamize ono abadde alina abaana abalina naye abaana obutabalekera kulya mbuzi kulya nkoko kubeera waka mubaweerere kubanga gwe teri agenda kukuyamba teri agenda kwagala oli musamize bakulaba ng'ekyonziya naye nga teteri yatajja mu masabo kabaani kabe Ssaabalwanyi naye akimanyi
era bye byamuleta mu kibuga era kugoza badde abuke yeruki mujuke yali yabute buli yabuke entenjeru teriyo batabikola fe tubamanyi tubalaba sijaga gundi gwayita omunene era gundi muzikiriza munange basooba baswama era motoka ziyidemu yirizi nebiyirizi bubirimu amayumba gaabwe bagesa ddakira enkoko n'embuzi taliyo mbu ali perfect abo bonna bimula nze nafuneyo bonna ddiini bisijja kwogere nga banga badde njagala ompulire omusajja amanyi okuwanga obulungi amayembe nteeke mu kanisa yange abakkiriza basobole okujja nga linsikira abantu kyebali bangi teri batamanyi bintu bino era kyevu nayogera luli lwaki obusamize omusamize ye nabe wensi eno buli akwata akazindalo era obusamize era mukiza lwale era obuzimu ettemu eriri mu nsi mu Uganda eriri bweru musamize ekitta abantu musamize obubbi okubba ssente z'eggwanga oba abantu busamize abakuba abantu obutayimba ne batwala pikipiki basamize kasasiro okuluguka natta abantu eno gye bayiwa ekiteezi basamize buli afubutukayo era basamize abantu abafa basamize be babatta teri ddwayo taliiko mokyali lwaki abantu bafa abantu basaba bankya n'eggulo basamize be babatta era abantu bale era nze n'omulema nja kumutambuza rehabilitation centers ez'abalema teziriiwo abalema baggwa mu nsi basamize be babalemaza ekyo buli bo omuzungu yakola kyabwe kuttatana kyaffe afune kyayagala omululuuza bw'ogunywa ekyo kive naye ate mwakola empeke awo bw'ogimirira mu bantu awo banyenya n'omutwe kyova olabanga batuntuwaza abasajja bano teri ayogera luzungu n'atasekereza kabe musomesa Kizito mutaani waye nkutumidde nnyo ate kojjange boda musomesa era bw'aba ayogera oluzungu hello I'm glad to see you you are most welcome besesasesa naye teri ayogera olulimi lwo n'ayogera neyesesa lwaki aboogera oluzungu buli ayogera oluzungu yeesesa batuntuwaza oba kutusolowaza ebikiva mu kisolo kutusolowaza teri ayogera luzungu n'atasekereza teri ayogera luswayiri n'ayogera bulungi abogola buboggozi ffe zaffe ne tuzikyawa tetuzagala kuzoogera mbuza wansi omwana yamukuba empisa Envandi Junior sorry for you sorry okwogera oluzungu nga balwogera beesekereza lwaki ndoota neegatta buli lunaku kitambu kikazi kayigo ekatosi ndoza nkuzzeemu Beatrice nafiirwa gwenzaala naye muloota ndi naye lino ddogo mwana wo baamutta era baamusimbako eddagala era oyinza okubeerako n'ekirogo ekyatta omwana wo era ndoota jjajja gwe banzibulamu ng'alina by'aŋŋamba navaamu n'olubuto ye omuzimu guno gwagala ogwambazi era gulinayo kye kukugamba nalinako n'edduuka awaka ndoota oli aŋŋamba bw'alikuuma nga bwe ndaba omwannyinaze avuga emmotoka enjeru genda osamire mukasa emmotoka enjeru mwannyoko gyagamba tolina mulimu mulala gw'ogenda kukola okuggyako ogw'obusamize lyedduuka lino lyoloota era lyewalinawo ne liggwawo gwe kasita olaba ng'okola bizinensi yonna ng'eggwawo ku bibiri libeera ddogo ekyokubiri byakika ebyekika kwotegeera ndi mutwe kuluma kwayuuya kunywa mazzi kufuluuta tulo otungi butayagala kuzuukuka butayagala kwepiica gwe nga bw'oli omukazi ng'oli nabukalu obeera awo guteri ne bw'oyamba ateri akusiinyaako nti I like you nandi temuwawula I like you I need you I love you I feel you temubyawula
mumulowooza life I like you nga taliiyo nkwagala. Abantu temwawula love na liking. Liking ye mukyala gwogamba nti mu bonna of all I like that lady, I like that man. Mwagala. Si loving mbo loving, no. Mwawule mwabasomye. Fe abasomanga ogundipe tusobola okwawula. Nsobola okugamba nti entula baziyita eggplant. Naye abasomye ennaku zino babitegeera. Enswaswa nti garden lizard. Nsobola obyawula ti garden lizard. Nsobola okwawula ekkonkome nti eyo lizard agama lizard ekkonkome. Nsobola okwawula ekinya nti eyo gecko. Nsobola okwawula n'omunya. Kale ebintu bino njanyawo byawule budde buntutte. Kasirye Empereyo ab'ekika bangobaganya nti bangobaganya lwa Lubaale nti tebamumanyi bo balokole tebibakwatako ebyempewo. Ekyo nakyogedde Kasirye. Gwe weekolere alimu empewo talaga muliro. Gwe Lubaale ng'akussa obuninkini banno gye beepiikiza gwe tomanyi awo ennaku ekuluma. Gwe mukoleko otegedde Metro ebawadde omukisa tusomesezza ebintu bino otegere weerwaneko. Nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Omusajja kikere kyejja kyokka mu bunnya. Bannange weerwaneko. Mutebi ewa obulenzi ndoota omukyala gwe noonya ng'atemerera abaana ffene abalala bayomba obuta mu maraawo. Muzimu mukyala baguyitanga Nandawula. Gwe gwagala nagwo okola ebyago. Nakabugo ndoota nva ku ssomero tuli babiri nga bwe nnoonya omwami omweru asomesa ku ssomero eddala najja kuliye yaffe nembuuza omuwala eyabadde ajja ku ssomero ne tudduka ne tulinnya ensozi n'ebikka ne tuyita mu bibira. Genda osamire omusambwa gwewammwe, musambwa mukazi. Ekyokubiri ekitambo kyewammwe kikubonyaabonya. Baagala otendekebwe otandika okukola emirimu gy'abajjajjaabwe. Nsembyayo Nsubuge Kammengo. Ndoota nnyo nga siri waffe. Lubaale yakugobayo. Abewammwe temwagala Lubaale. Nasimbwa Robina ndoota ebiswa ebisaze oyo Kawumpuli. Yaloose ebiswa ebisaze n'ekitambo kirikulaga nti kigendamu ebiswa ebyo. Oba nga bibuuka nnyo ekyo kitambo. N'ebyobuwangwa mu kibira baagala osamira eddungu. N'abasawulira mu masabo baagala otandika okusawula. Next week bannange tusingane nate week ejja. Badde Ssemwanga Kivumbi bantu bala mu muweerezaawo ennaku z'omwezi zibadde munnange zibadde 22 Ogw'omunaana 2024 nanti Namatova ajja kuyomba benyiziza mu nsonyi ndi muntu weereza ebibuuzo bimpimpi ku 077 256 33 44 oba 077 056 33 44. Tokera ku makya kunkubira nti waloose ebirooto mbiddamu okuva ku ssaawa 9 ogw'olweggulu paka 12. Ate era bwe mbanga sikutte essimu mukyala wange n'agikwata mubuuza abimanyi tomuvuma tomuwemula kaba mwannyinaze gumire ekyo. Oluusi oyinza okuba nga ndiko katawadda nange enfiirwa ndwala abasawo ne bagamba neewummuze nzingera n'enziika essimu n'enzireka awaka essimu ya Sheeke. Nange essimu n'enzireka awaka bannange nange nkoowa ng'omuntu era zobuzira ssaawa 12 ez'olweggulu essimu nga nzijjako. Mama bitebiggwa olowooza ngenda bimalayo nze naleeta Lubaale ate oyinza kuloota n'obimalayo.